Yes, alright. Nkulisaayo obwakedde gwe mukwano gwange mpuliriza oli ku Yugi Update TV kusinzidde okuba ng'otuwuliriza. Olwaleero nga weeri enkola yaffe tuli ku ttuwa eya campaign Mityana twasimbudde dda. Tukimanyi bulungi nnyo omukulembeze w'ekibiina kya National Platform olwaleero atalaga Mityana era basimbudde dda. Ngina kubanga nkuwa ekiri ku ground olabe ekiri ku kkubo. Olabe namungi w'omuntu eyeetegese alindiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu okumwaniriza. Jjukira nti nno gye tuze tutalagga mu Eastern Region ebitundu bye tuze tutambuliramu embeera mugirabye nga poliisi egezaako okuba ng'eteekawo omuziziko. Nene ku mulundi guno tugenda kulaba ekigenda okugenda mu maaso oba Robert Kyagulanyi Ssentamu anaatuukira ddala bulungi nnyo nga tafunye obstacle n'emu, nga tafunye kutaataaganyizibwa kwa bitongole bikuumaddembe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo, abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja mwena abali ku muliraano Kenya mwena mbatumiddeko nnyo. Wabula gwe tanatweyungako kirira wansi w'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Saagala balwisaayo kankuwe olabe ekigenda mu maaso ng'omukulembeze atalaga mu bitundu eby'Emityana. Alright, mwana Uganda ngaba kasera kano. Mwebale nnyo. Omuganda wange rabe kire mabega. Yengere kire mabega. Alright, omukulembeze kati ayorekera. Omukulembeze kati ayorekedde. Gwe muganda wange ndaba akaseera kano embeera bwetyo. Muganda wange kati sawa yakandanda. Sawa yakandanda. Omwana wa Katonda. Bananga basibulako mwebale Busoga mwebale bannabusoga mwebale nnyo Mukama Katonda
tukirira manya kyali batuweera naga kasaba mukansakingereko kasaake kakyolo tukabuuseeko banange nkaagala lwakuba kanyiiza makoolo okay mwatyo president ali mu kwolekera kuwummulamu olunaku olwa Monday ate bwetu tutwolekeremu nekalubibutukomaca senalya since morning okitegeera muganda wange bambi nambadde ya 15 webale nnyo webale ojalimu akono obuto bwesala alright olunaku olw'enkya omukulembeze alina okuba nga awummulamu olunaku olw'enkya omukulembeze agenda kuba awummulamu ate ku Monday tugenda Mityana ku Monday tugenda Mityana it is a public holiday ku Monday tugenda Mityana Sherifu alina kyagamba kulira nakanyama nnuma ono ndibegabega sengete tukwate nnyo obuuma okay watyo president olunaku olwaleero lwakomekereza lwaleese mu bitundu by'ebusoga alina kyayogera olunaku olwaleero lwakomekereza olwaleero lwakomekereze lwakomekereza lwaleese oba kampeni zaffe mu bitundu by'ebusoga naye ng'ate akyalinayo jinja n'eyiganga omana wabaddeyo biri thank you so lwayiganga tujja kuba tucommunicatinga nammwe olunaku otunaba tukomawo Mwana ni mkule potinga mwene mpira okay abalungi abaliko mutukkirize tubasibule tujja kuba nga tuddamu olunaku commission TV kweli agabe bajje kamunzikirize mberekereze ng'omulungi atulaba akaseera kano munzikirize mberekereze temwerabira kubanga musubscribinga gwe abaddeko gwonna abaddeko munzikirize mberekereze ng'omulungi atulaba amanyagano kyamade musomesa mukama abankumire ate ku Monday tuli Mityana mbadde ndine muganda wange Sema Uganda Abodu wa Bobi Sobula Omukisa Jona atusingize Jonathan Nalumansi mwenna Buganda Ronald Muganyi Dr. Enzaimu wamune baganda wafe abalala akuume alright muna Uganda ngaba akaseera kano mwebale nnyo omuganda wange raba kire mabega abantu
Alright, omukulembeze kati ayorekera. Omukulembeze kati ayorekedde. Muganda wange ndaba akaseera kano embeera bwetyo bwe. Muganda wange kati sawa yakandanda. Sawa yakandanda. Sawa yakandanda. Sawa yakandanda. Sawa yakandanda. Omwana wa Katonda. Bananga basibulako mwebale Busoga mwebale Busoga mwebale bannabusoga mwebale Omukama Katonda tukkirira kyali batuweera naga kasaba mukansagingireko kasaake kakyolo tukabuuseeko banange nkaagala lwakuba kanyiiza makoolo bwatyo president ali mu kwolekera kuwumulamu olunaku olwa Monday ate bwe tutwolekeremu nagamubimutukomasha senalya since morning okitegeera muganda wange bambi nambadde ya 15 webale nnyo webale alright olunaku olw'enkya omukulembeze alina okuba nga awummulamu olunaku olw'enkya omukulembeze agenda kuba awummulamu ate ku Monday tugenda Mityana. Ku Monday tugenda Mityana, it is a public holiday. Ku Monday tugenda Mityana. Sherifu alina kyagamba. Mulya nakanyama nnuma ondebegabega engege tukwate nnyo obuuma bwatyo president olunaku olwaleero lwakomekereza lwaleese mu bitundu by'e Busoga alina kyayogera. Olunaku olwaleero lwakomekereza olwaleero lwakomekereze
lwakomekereza lwaleese oba kampeyini zaffe mu bitundu by'ebusoga naye ng'ate ate alinayo Jinja n'eyiganga omana wabaddeyo biri thank you so lwayiganga tujja kuba tucommunicatinga nammwe olunaku otunaba tukomawo Mwana ni mkule pochega. Mwene mpeo. Okay. Abalungi abaliko mutukkirize tubasibule tujja kubanga tuddamu olunaku commission chief kweli agabe bajje kamunzikirize mberekereze ng'omulungi atulaba akaseera kano munzikirize mberekereze temwerabira kubanga musubscribinga gwe abaddeko gwonna abaddeko munzikirize mberekereze ng'omulungi atulaba amanyanaekyamagemisomesa mukama abankuumire ate ku Mande tuli mityana madde ndine muganda wange Sema Uganda Abodu wa Bobi Sabula Owomukisa Jona atufingize Jonathan Nalumansi mwenna Buganda Ronald Muganyi Dr. Enzayimu wamu ne baganda waffe abalala akuume